When we talk about the top 3 artists of the last 2 or 3 decades, bwetwogera ku bayimbi abasatu abasinga mu ggwanga nyaffe Uganda, ab'ebyasa ebibiri oba ebisatu ebiyise, ab'emyaka 10 egy'emirundi 3 egigenze maaso n'okuba nga tugikuba amabega, Bebe Cool, Bobi Wine, Chameleon, be babadde bagenda maaso n'okuba nga bakulembera. Buli wamu woyinza ogenda maaso n'okuba nti nno omenya amannya mu layini efaananako bw'etyo. Wabula omu ku bo ye muyimbi akyasiza okuba nti afuna okusoomozebwa okw'ekikula ekyawaggulu bwe kituuka kwogera ku by'amaka ge, bwe kituuka kwogera ku bya mukyala we. Babaddewo batya naddala ensonga ezikwatagana n'ebyempeta, olw'ensonga anti Dr. Jose Chameleon yali agenda maaso n'okuba ng'alabwa butereevu ng'ateeka akaweta ku Daniela, era mujja kujjukira nti helikopita yatawuka ebbanga. Amwana mulenzi omukulu okuva Emagere, Bobi Wine, ne mujja kujjukira bulungi nnyo Babi Kyagulanyi yagenda maaso okuba nga yeekuba ttatu mu mugongo wano, omukolo gw'embaga gwagenda maaso n'okuba nga gutojera ne sekutojera. Kati nno ababiri abo batandika ogenda maaso n'okuba nga bateeka mwana mulenzi Bebe Cool ku nninga, anese kuteeka ku nninga ey'ekikula ekyawaggulu nga bamugamba nti omukyala Zuwena gwolina tewagenda maaso kuba nti omuwasa embaga. Wabula bino byonna bye bagenda maaso n'okuba nti babyogera, babikolanga bukozi kusaakaanya. Amazima nabo bennyini baali bagamanyi nti Bebe Cool ali bebali bantani, wakati mu kubeera nga takoze butaala, wakati mu kubeera nga takizimbulukusizza nnyo nnyini ddala wano na wali, yagenda maaso n'okuba nga akwata ku mukono gwa mukyala we Mami Zuwena Kirema. Namugamba mukyala, nkusaba ofuuka omukyala era tugende maaso n'okuba nga tukifuula official babe. Oba Bebe Cool mukyala we yamuyita babe, namugamba nti babe, njagala ekitugende maaso okuba nga tukifuula official. Munange ababiri bano bagenda maaso n'okuba nga batambula ne bagenda ewa registra mu bufu obwali bufaananako bwe butyo. Bino byenjogerako olunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi 12 Septemba omwaka 2024. Njagala okutegeeza nti giweza emyaka 21 bweddu Bebe Cool we yakubira Zuwena akaama, amugamba nti mukyala, lwaki tokkiriza ofuuka owange mu butongole era tubeere abafumbo abamanyiddwa eggwanga. Ababiri bano bagenda maaso n'okuba nti bateeka omukono ne pen ku lupapula olubakakasa nti nno bafumbo abawadde emirimu. Era olunaku olwaleero Mami Zuwena olugenze maaso n'okuba nga ava mu bikunta, agenze maaso n'okuba nga asamba bulangiti. Sisuubira nti abantu abagagga bwe bati Bebe Cool ne Mami Zu bakyasula mu bulangiti. Ndoza bano bo basula mu duve, ebeera duve. Mami Zu azuukuse n'agenda maaso okuba nga akuba kiduve ebbali, agenze maaso n'okuba nga abakira esimu, n'agenda maaso n'okubaako obubaka bwagenda maaso n'okuba nga ateeka wansi, nga bino byonna agenze maaso okuba nga abikola, wabula nga akamwenyu kagenze maaso n'okuba nga kamufumbekera ku matama. Bwagambye nti no 21 years ago we said I do with no expensive cake or decorations. We went ahead and said our vows because that's all that mattered. Then and now, one of the best decisions we did. Happy 21st wedding anniversary, my love. Thank you for fulfilling your promises to many more blissful years, inshallah. I love you. I love you. I love you. Bebe Cool. Okuza mu Luganda kye tuba tukola. Mami Zuwena awandise n'agamba nti emyaka 21 emabega twagenda maaso n'okuba nga tukuba ebirayiro. Ne nkugamba nti nkwagala Bebe Cool, naawe n'oŋŋamba nti njagala nze Zuwena. Nga tewali keeki ya bbeeyi
tewaali kintu kyonna kyakutimba nti kyakwewunda kikino wabula twagenda maaso n'okuba nga tukuba ebirayiro byaffe mu mazima amatuufu ekyo kyekyali kigenda maaso n'okuba nga kikola amakulu ebiseera ebyo wabula paka nakati kikyagenda maaso n'okuba nga kikolera ddala amakulu agaddala era nga kwe kusalawo okukyasinze kwe twali tugenze maaso n'okuba nga tukola n'okubeera nti nno emyaka 21 egy'embaga yaffe oba ejja okuba nti nno twayingira mu bufumbo nkwebaza olw'okuba nti otuukiriza ebisuubizo byo byonna njagala emyaka egiddako gyongera okubeera eminyufu. So that is it. Mu mbeera efaananako bwetyo amamizu olunaku olwaleero bwatyo bwagenze maaso okuba nti nno celebratinga mu buufu obufaananako bwe butyo anniversary yaabwe ne Bebe Cool Adibeba Dibantan wabula ng'agenda maaso n'okuba nti ya celebratinga ebyo mukulu Bebe Cool nga bw'ogenda maaso n'okuba nti omulaba ensangi zino Bebe Cool ayongedde okuba nti ya transforminga nnyo mu nkola gy'agenda maaso n'okuba nti yakolamu ebintu. Transformation eno ejjidde ne mu ngeri gy'agenda maaso n'okuba nti yeeyisaamu omulabira ddala nti buli lukya ayongera okuva mu layini eri ey'omuziki eyanankani eyo n'atandika okuba nti ayongera okwongerako ka corporate line ng'ako ennaku zino emikolo gy'agenda maaso n'okuba nti abeeramu abantu bagenda maaso n'okuba nti ayimirira nabo n'okuba nti abeera nabo okukiringa nabo bifaananyi bino byengenze maaso n'okuba nga nkuteerako ebya Bebe Cool yabadde wali mu mukolo wonno ojja kulaba General Moz Bebe Cool n'abamu ku banene abalala ab'enjawulo. Bebe Cool yannyonnyodde olutabaalo luno oba omukolo guno oyagambidde nti I was honored to attend the session of the first Kampala Defence and Security Expo 2024 in memory of the late General Aronda Nyakairima. Anti Bebe Cool omukolo guno gwe yabaddeko gwabadde mukolo gwa kubeera nti bakoze kye bayita Kampala Defence and Security Expo oba omwoleso ogwo ogw'ebya security oba otegeera embeera eyo. So Bebe Cool gwe yabaddemu mwe babadde bajjukirira n'omugenzi yali General Aronda Nyakairima Mbufobo. The memorial event is organized by the Ministry of Defence and Veteran Affairs, Uganda People's Defence Forces in conjunction with Ministry of Internal Affairs era nga bagenda maaso n'okuba nti bongera okunnyonnyolamu kaawo nti event eyo yadde etegekeddwa Ministry ya Defence ne Affairs ez'aba veterani UPDF ne Internal Affairs mbufu kale obufaananirako ddala bwe butyo ne Ministry ya Defence mu ango bwetyo. So Bebe Cool ennaku zino munnaye omusajja akiringa n'aba UPDF na biringa ebyo so sembeera eyo egenda maaso okuba nti happening basi siddiyo omusunsuzi lyerinnya agaliwo mukutu kwoli. Thank you.